Ovawa baba tadde kale mbuuza baba tadde zino sawa za kunyuka kati kanzireyo atoddeyo kula kyobadde ovaawo mbadde ne jangu nkimanyi ova eno ogende eno ova ku ssomero oddaka bakutadde nedda jangu kanzireyo ku ssomero toddayo jangu ate obadde otolo togeza n'odduka nkumanyi ne mu kitanda nja kukunonayo kati mpita sebo nange nategedde wano we muyitira ngenda kulabayo ekyo kituufu obadde ova ku ssomero ng'ogende tosobola ate kuddayo etoba nti gwosoose okusoma gwomanyi lwaki nategedde wano kati ekituufu ntwale ki kyeyama gamba bugambe nti nze ntolose ngenda ka nze ntogere yogere tu aŋŋamba kati okoze otya otolose totolose wewajja ova gamba bugambe nti ntolose gamba nti ntolose nkutogere kigambe basi awo wewajja embaga ate nzompita musiru gwenjagala bwoba otolose sikwagamye nti otolose kati ntwale ki kale nvudde ku ssomero wali ate olina kyogera kunyonyola sereera jamani kakale kanzireyo ku ssomero otolose totolose ayogera ekituufu nze nvudde bubi ku ssomero mbadde ngenda ku ssomero nenkomawo nenvaayo ankubuli bwenkumanyi leka nkunyonyolangi nono atolose aya mulete jamani nzomaliriza kangende ng'olaga bw'obadde otolose ndolose naye kati kanzireyo ku ssomero jamani nzola ku ssomero tugende kwenza nobaleke wano kati njagala kumanyi otolose totolose ndolose bantwale ku ssomero kati jangu kutwale yasabya kuola kyokka amwegana jamani tugende ku ssomero wano ntwala ku ssomero njagala kumanyi ono omumanyi tusoma naye gwona omumanyi bulungi sikisoma namulese nakusomero nze nenyenda kale nosimumanyi ono omumanyi bulungi yanyo ono ye Steve nkumanyi bulungi nnyo ne tata womumanyi wasobya kwono nze sisobola kyenjagala nsiigire ekifaananyi nti kati ono ali lubuto simumanyi nako simumanyi kati gwoli lubuto wangi mwagenda kusoma bya lubuto mwagenda kusoma buto jamani nze olubuto lwoli ate ndwagazaaki gwolubuto lwatunako nze nina olubuto ono ye tata w'olubuto lwo mukwata ono akatandaalo mukwata akatandaalo terera basi kwata obugere tata w'olubuto atolina kyogera mukwata akatandaalo kwatata w'olubuto basi jangu nono mukwata akatandaalo mwagenda kusoma era n'omuzito bamuwamu 2-3 mwagenda kusoma ekyabatwala kati bazadde bo bakimanyiko tebakimanyiko bazadde bo bakimanyiko nti ono nsonga ze tebakimanyi basi tewali jangu olako kwata oyo tomuta tokwata wa
gwe tojja kudduka togenda kuddukira kakati tugende neera mmwe muli baana bato omudda mu nsonga z'abantu aba tutegeera kati emisomo gyo gigenda kufa gwe tokola nawe oli muyizi kati ate olina obuvunaanyizibwa bw'okulabirira ono n'omwana omulala gwe mugenda okuleeta ku nsi mwana munnammwe tutegeera mukimanyi nti ekyo kyemwakola nsobi gw'olina okulabirira ono amale okuzaala addemu emisomo nga gwe bw'osoma ate bw'okola tunulira obuvunaanyizibwa bweweetadde tugendeeko ensonga tuzita tambula tugende ewammwe oyo tomuta leeta ono muntu olwo yetumiikiriza bwetu temwali bukwatu maama ettuuli oliresa tambula ewammwe tomanyiyo kati nno tambula yetumiikiriza bwetu bagwe bwe kitaba ekyo ogenda munda eruzira omanyiyo ojja kubeerayo ng'ate waggale kimanyi omaze okunkuba nsonyi wali ate nze ndi kootu kaki Nembuza tugenda kutwala short